sooka olabe famire gye bamulesezza omwana ne mukyala we babamulesezza mu maziga ag'ekitalo. Ekyatuuse ku ono mu mazima ga Katonda giringa ndowooza myezi 2 oba 3 emabega egyakayitawo, nange kennyini SMX kyekyali kigenda okuntuukako saidi zaawo ku amu mu Kisenyi. Ono abantu be bamuguddeko ne bamukuba emizibu nga kiteeberezebwa mbu yanyakudde akasi. Imagine nga kiteeberezebwa olw'okuba musajja wattu oba yabadde asibye enviiri oba tetumanyi exactly kyabaddewo, naye ne bamuggwako ne bamukuba, era ng'abamu ku abo basaakolinze be basinze okubeera nga bakuba. Kati nze kambabuulire ekyantuukako. Nina boutique yange besides okubeera nti nteekayo content wano ku YouTube, it's my passion, kyekintu kyempulira kyenjagala, naye nina boutique yange wentundira engoye library. Kati so manyi ogendako awo ku amu nengulayo ku ngoye ku bintu awo nempitako awo mu wino nensuubulayo byensuubudde nendeeta nenteeka ku dduuka lyange. So lumu lwali lwagguloggulo, manyi nze siriiko bineno byakeera bana bawuza mbu wokeerayo. Nze wonna we ŋŋendedde ebyange ebirungi mpisangayo, siriiko mbukeera 12 keera meka. Zaali mu ssaawa nga 9 maziriza okubeera nga ngula byengula. Nva ku amu, olaba amu side yene y'Ekisenyi, olaba owambuka yo wali zibasi za linki bus terminal eno eri eno ku Kisenyi. Kati nze nga ntambulira ku side y'oku amu, nsobira abategeera mutegeerawo ku amu ku kizimbe zijja ntambulira awo ku Lugundi awo kikalinga kabalaza pavement awo weziri. Gwerayo waneeno osooka osala oyingire eno new taxi park, waliwo akantu ke batundako obuntuntu obw'okulya bu snacks awo wasembera ddala ng'ekizimbe okimalako. Waliwo akayumba abatundamu snacks, bagiya, cookies, daddies, bingi nnyo. Kati nzija ntambula ntuuka awo nga ndi kumpi katuukako neekwata mu jaketi. Nze mbeera ntambula nyambala esweta oba jaketi kubanga ensawo oluusi mbeera sizeesiga, naye we nteeka mu jaketi mu nsawo z'omunda ez'omu jaketi nensibawo zipu mbeera ndi sure nti essimu yange waleti buli kimu kiri okay. So ntuuka awo ngamba gye bannange time ziri ki ndabe ninye taxi oba ninye bodaboda nsobole okwanguwa. Nkwata mu nsawo yange wenti simula zipu, nkwata mu nsawo yange nzijayo essimu njinyigako wenti ndaba mbwe essaawa zaali awo mwenda nga zigenda mu 10, nziramu njinyiga njijjako njizaamu munda mu kooti yange. Kati ukijjukira muba mutambula lwakuli maaso lwakuli emabega, mu kutambula lw'omukazi yandi emabega, nze focus yange nkutte mu nsawo nzijayo essimu nkebedde ku ssaawa, nze sinnaba nandi maaso olumala njizaamu eno we tusigale tutambula sinti oba nnyimiridde wamu nga we tutambula. Kati mu kugizaamu omusajja nzijjukira ali mukulukulu myaka giringa 4 oba 5, najja nankwata omukono omulundi gumu weeguti. Ekyanyamba oyo omusajja yennyini olwankwata omukono, ekyanyamba oyo omusajja olwankwata omukono bw'ati n'akwata n'omukazi eyandi mu maaso omukono, ffenna n'atukwata omusajja alina engeri gy'ava. Omanyi bana babeera ku booda nga bazituddeko obutuuzi balinze bantu. Olwankwata bw'ati omukono we n'akwata n'omukazi eyandi mu maaso n'agamba muddize ky'omubbyeko. Nagenda okulaba nene ababiri abaali bamuddiridde basituka omulundi gumu. Omusajja n'agamba muddize ky'omubbyeko. Ne mugamba omukazi mubbyeko ki? Omusajja n'agamba mukazi gwe weekebere essimu yo gina, omukazi naye mukute. Omanyi okubeera nga atukutte mulundi gumu, omukazi mukute n'agira wali n'asumulula akasawo. Within second nga bwe nkunyumiza tewaliwo second zayitawo already nga abantu balinga 14-15 batwetoolodde. Omusajja n'agamba mulabye nga amubbako essimu ye n'agiteeka mu kimu jacket ne mukwata mu nsawo we ne mugasebo essimu yange nze abadde azijjeeyo okulaba essaawa mmeka nenjiza essimu yange ne muzijjayo essimu yange nenjinyiga wenti neteeka mu fingerprint neegula ne mugamba essimu yange etali yange nsobola oteeka mu fingerprint neegula ng'onno olwo nankutte omukono ogumu n'omukazi n'amugamba sooka weekebere sente zo zozina ekinywa omukazi sente yali azikutte mugana naga 10 zange kakago bakali kakago 5 zizino sente zange zina n'essimu yange nzirina. Omukazi n'amuta nange namputa nangamba weegendereze. Ne mazima ga Katonda within that short time ne dakiika teyaweremu ng'abantu abasukka 15 already batwetoolodde. Kati just imagine mwabe 15 singa waliwo omu eyavaayo eri nga ajja kuba bukubi ebintu abikuwa mukube. Amazima ga Katonda nandifudde mu ngeri efaanagana bw'etyo. Ogenda owulira mbu SMX bamukubye mbu yabadde abba abantu ng'omugambo gutambula. Kale bulijjo ba YouTuber nabo babbi lwaki beeyiya beesiba mirimu nikumbe babbi oyo nvubuka twamulaba ogenda okukkakana nga omuntu bakukubye mu nsonga etaliimu. Nasima amazima ga Katonda natunuulira omusajja oli
mutima gwange tewali na kimu kye namugamba kubanga if it was for the right intention that kituufu nga nali mubbi tomanya yali akoze kituufu naye obuzibu teyeetegeze nze olwazzaayo essimu gye nankwata mbubbi essimu y'omukazi nagamba kati olwo baba kunkuba nagenda mpolampola ne mu taxi park nenya taxi ezidde ewaffe naye nga mpulira ngamba kati waba kuvaawo muntu bano bamangu actually nagenda maga tomanya ayinza obeera yakugoberera oli akugoberera nakuba n'atandikira naga oyo mubbi avadde ava kubba wali eri wano okukakanira nga bakubbi towetaaga beera na bujulizi towetaaga beera na bukakafu okubeera ng'ottibwa sokola musajja wattu famire gye bamulesezza amazima ga Katonda mukuba mulwa bintu bitali musajja wattu yezanyira rugby ne babbye essimu kitalo nnyo kitalo ddala.